obadde obimanyi eyasiibye ekisiibo kye tunaatera okukuba olukumutwe ekya Ramadhani aliraanye yabadde akisiiba naawe yeetaze okumanya ebikwata ku Idi ekifundikiragiro Setura Katebe otereere mu byanti ssaawa yakuliisa gatawulira vumbe ebyafaayo n'ebikwata ku Idi eno Dina Butyawu yatandikibwa okujaguzibwa. Idi al-Fitri oyinza okugamba nti yeegoberera oba yeefundikira ekisiibo ky'abakkiriza mu ddiini ey'Ekiyisiraamu ejja ku lunaku lwa 30 oluvannyuma lw'okusiiba omwezi mulamba. Idi eno kigambibwa nti yatandikibwawo Omutume Nabbi Muhammad yayongerezebwako ennyo sallallahu alaihi wasallam mu bitundu by'e Madina oluvannyuma lw'okusengukako okuva mu bitundu eby'e Mecca. Omusajja amanyiddwa ennyo nga Anasi ono nga yali omu ku bagoberezi era abaabeeranga ennyo ku lusegere lwa Nabbi Muhammad yakinogaanyiza ddala bulungi nnyo nti mu biseera bwe baatuukira e Madina nga bava e Mecca baasanga Abayisiraamu mu kitundu kino nga balina ennaku bbiri ze baali baateekawo kwe baakuŋŋaaniranga ne basanyuka era ne bajaganya wamu n'okwetonera ebintu mu ngeri ey'okwagala era nga Nabbi Muhammad kigambibwa nti yasinziira kuno okubategeeza nga Katonda we yali amutegeezezza nti ataddewo ennaku z'ebikujjuko bbiri okuli Idi al-Fitri wamu ne Eid al-Adha ezikuzibwa ennyo Abayisiraamu mu nsi yonna ne weetuukidde olunaku olwaleero nga tuzizza obwanga ku Eid al-Fitri ekakasibwa ggulu lumu oluvannyuma lw'ekisiibo ky'ennaku 29 nti eba yakubeerawo enkeera singa omwezi guba gukubiddwako eky'omulubaale nga gubonese era nga singa guba tegulabiddwako obutereevu Abayisiraamu babeera balina okugenda mu maaso n'okusiiba olunaku olulala olwo Eid n'ebeera ng'ekwatibwa olunaku olubaluddirira. Okusinziira mu mawanga ag'enjawulo olunaku luno lugenda lujjaguzibwa mu ngeri ez'enjawulo n'ennaku ez'enjawulo okuva ku lunaku lumu okutuukira ddala ku nnaku 3 kyokka era olunaku luno luliko obulombolombo bw'oyinza okuyita ebigenderako eby'enjawulo ebitakkirizibwa kumenyebwa gamba ng'obutasiiba ku lunaku luno lwa Idi newankubadde nga Abayisiraamu balina ennaku endala ze bongerezaamu mu kusiiba eziddirira eza sitati era nga wabaawo essaala ey'enjawulo ku lunaku luno esabirwa omuyita n'okuŋŋaanya ensimbi n'ebintu eby'enjawulo ebiweebwa abaavu ne bakateeyamba mu Zaka al-Fitri nga tewannabeerawo kukuŋŋaana kwa kusaalasaala nkulu ey'olunaku eteekebwa mu kifo ekyeyerudde obulungi okusinziira mu kitundu eky'enjawulo gy'oba era nga Abayisiraamu bajaganya nnyo olunaku luno n'okwesindikira ebigambo eby'enjawulo naddala mu Luwalabu nange bye ngenda okusembyayo ebigamba nti Eid Mubarak.